Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Alo, mukyala Gladys. Nyabo gyebale. Nkuyingiridde obadde weebaseemu. Nze bampita Kadima. Bannange eddoboozi ndiwulidde. Yenze. Oli otya mukwano? Bannange nsanyusa okuwuliza mwami Kadima. Gyendi mpolampola Uganda enseefera. Enseefera. Wooli olinga olikanga ali mu kafaaka, Tambadde ndi mu kwoza oyuliranga eko. Anti sobanga oli mu kayimba ka Gravity. Tuli mu bifaananyi. Tuli mu bifaananyi. Tuli mu bifaananyi. Akati soko nnyonnyole buzibu ki kuba bampadde ennamba yo wano ku speed ne bangamba nti Gladys mukubire. Mwami Kadima nkubuulire. Naye simanyi abantu abamu Katonda ali basonyiwa. Naye nali ndi wano ndi wa Lukindo. Wakazaala. Naye kati nga womanyi abawala munaye omwana sikyamutuuka kakera ku makya ngamba ngenda. Omukozi. Akana kankaabirira nkubidde ensi yonna ngimazeeyo olyampa ngambye leeta zino sente standard y'okunoonya omukozi ya mitwalo 5. Ng'onoonya mukozi mulala. Noonya mukozi. Kati ono gw'olina gw'obadde olina. Kwolwo wennyini bwakya nagamba atya? Olw'eggulo. Kuba omwezi gwe gwali gugwako. Nga yekwolwo sente teyazisaba nze yazisaba na mukulu. Nga muwa sente. Kutuuka 12 nga ngamba ngenda. Zakawungeezi. Ezakawungeezi. Olwo bamupasudde. Abantu abo bannange. Nemugamba genda. Nenoonya naku abantu airtime sibala diteeka mu sente kakati nzereeta zino nensooka nga gwe kubandetera asolawo kiro kimwekera agenda. Ate bambi ng'embeera gy'olimu nzibu. Mulongoose ye mwana asoose. Kakati nga nkubira ku muganda wange nga ngamba. Nina oluntu oli ku polisi nangamba nina omwami akwadiringiramu ebyo ebintu. Nti alina connection z'abantu yasinzireyo mu Busoga alina abantu. Bw'oba oyagala maid ng'omuwa ssente bw'amala okumutuusa mu kibuga ng'omwongera endala. Sister we yagamba. Brother we yagamba. Nange nga mmegerera yangamba guteekako ssente n'enkyakutuukako. Ate oba bagambye nti nno gwe mulimu gwe. Ateekako ssente. Ngamba omuwala bw'anaatuuka ng'onyongera ssente endala. Which was okay. Nga musindikira ssente. Neewaliriza n'engenda ku mobile money nga nziteekako. Kati nga ninda nkyanga ngambye nkyajja akeera ku takisi esooka okuva e Buyikwe. Mpulira. Nga nange ninda. Zibeera ssaawa nnyo omusajja tankubira. Nateekako airtime. Nga mukubira. Nti enkuba etukedde kutonnya naye asibudde bangambye ajja. Nga ninda. 6, 7, 8 sina tankubira nga mukubira. Bakatuuka ejjinja. Abasimbudde ku makya. Kati nga ngamba iyo n'omusajja. Kiki? Zituuka 11. Ngamba batuuse mu mabira. Ngamba batambuza bigere. Nakola ku brother wange ne nkubira nga ngamba ajja mube bagumu nze tumulokole. Tugamba owaayo balokolera. Eno sinafumba mmere buli kintu n'olidde. Wegamba olinze muntu wajja. Ninze muntu wange ajja. Buzawera 12 netandika omutima okunkuba. Bayinza okuba bakunyaze. Wagikwata. Ajja kati bakatuuka kati emukono. Nziramu okutwala. Kati ku ssaawa emu yennyini yaddamu okunkubira. Atuuse mu paaka ajja kati ogenda kutulagirira ewuwo. Njankubira brother wange mugamba munange weebali oba naakuwakinze ng'asanyuka. Ziramu kuba omusajja ng'akwata. Brother wange yankubira nga ngamba omusajja nange omuwala essimu yeweddeko omuliro. Namba omuwala avudde e Busoga atuuse mu kibuga kati agenda kusula essimu yeweddeko omuliro kati obedda woogezeganya naye. Jjukira abakimanya ava mu kyalo essimu abalina okugikyajinga ejjudde babeera nabuno ku mapeesa. Ningamba kawedde jjukira omusajja yava asiiba mpa ssente kunoonya omukozi ningamba mugambye ntya. Wali omuweereza ssente meka omwami oyo? Nasooka nemuteerako emitwalo 5. Egyasooka. Bw'asaba airtime kakati kibeeko nawe 5 kakati ate nkubira oli atuuke kwoli kakati senga wooli. Okay, olwakadde Gladys. Kati wayiseewo bbanga ki? Kati wayiseewo omwezi omwami omukubira essimu n'agikwata. Namba kakati nange essimu
byatuukawo naye kaakati ssente nze munaye nange simanyi kwegamba mbuzaabuza nengamba kale lwaki wababba akome ku nze. Bamuyitaani omwami? Omwami bangamba ye Moze ali Busoga? Abeera wano Ntebe. Ali Ntebe? Ali Ntebe Muzimbi. Bw'atyo bw'afera abantu yeerembeka mbu abaleetera abakozi kyokka enaavumiriza obulokole kyokka abalokole simanyi ali basonyiwa. Yayita mulokole? Sanda abeera mu kyaki. Tavaamu. Bw'omukubira ttendo lyokka ly'owulira. Ndowooza Yesu atambula naye mu kisawo. Tovaako kamunoonyeeko. Yes, hello. Mwami Moze. Yes, sir. Mukama agulumizibwe. Bitambula bitya? Bityo. Obulamu bulungi. Sibubi. Akati na sister wange. Yes, sir. Wamunoonyeza omukozi. Yes, sir. Naye omukozi ate n'atatuuka. Anti? Anoonya. Kakati omukozi ye netumupakira sente omukozi n'azibuzaabuza. Yakola atya omukozi? Sente n'azibuzaabuza teyajja. Omukozi? Omukozi. Kakati nemunyiyizayo y'omulala agenda okusanga nga yafuna. Nemuganja kuwa sente naye nakati sente sinaba kuzifuna bulungi. Tonnazifuna? Naye ngagenda zimuwa. Sente mmeka zojjukira ziyakuwa? Yampa emitwalo era naye twajjako emitwalo 3 n'enkumi 8 zemwajjako. Wakati sisita wange annyonnyodde ebintu bingi nnyo. Nange ndi mulokole munno. Ninga nti omulokole lwaki aba akola ekintu ekyo? Anti kati olaba ye ekimuli mu ndowooza kiri kimu nti ngenda sigenda muwa sente ze. Naye nga si bwe kiri kubanga obadde mulwadde nga sikola. Embeera obadde mulwadde nga sikola kakati nange omanyi emirimo gy'okuzimba tegirabye. Maanyi agaginoonya nkole. Oli muzimbi? Ndi muzimbi. Okay, kati ate guno gw'okunoonya abakozi oyitamu muyite? Ogwo gwange nagwo gugukola. Kati omukozi ono biki ebyamutuukako? Kuba osooka n'omugamba essimu eweddeko omuliro. Anti kati essimu era erokukukona era mutera abamu okuba ne bambuzaabuza bwe bati omuntu omusindika n'essente n'essimu najja nagwe yansooka n'angamba mbu ali mu paaka. Ate n'angamba mbu essimu genda kuggwako omuliro n'addamu okukuba essimu teriiko. Kitegeeza nti teyajja. Ekitegeeza naawe omukozi yakubuzaabuza? Yambuzaabuza kitegeeza teyaliyo ya teyajja. Kati essimu ye yaddako oba teddangako? Nakati teddanga nako niwoogikubako. Ne kati yali avaawa? Busoga. Yali ava Busoga. Kati nze mbadde nsaba olw'obutagenda wala akasente ako katini ekafune okaddiza ono erinnya lyo litereere. Anti kakati kendi mu kunoonya tisobola kaluma. Lwaki bw'omukubira essimu agikwata nga agitadde awo wafuula? Sisita mugamba awulire. Gwe ssebo lwaki mbeera nkubira essimu tozikwata wozikwata ogamba halo mbuno tompulira lwaki omusajja tombulira ekituufu bye wakola? Essimu nakugamba sigenda kuddamu kukubira naye watwala mitwalo 6 naye ojja kunoonya ate nga tonfuna. Mitwalo 6 zaali sente mmeka entuufu? Zaali mitwalo 4 twaza ku sente 6. Akulimba zaali ena? Muganda wange abaddewo omukaga sigumanyi. Omukaga sigumanyi. Singa muganda wange abaddewo yali kubulidde ssebo oyo omusa era mbadde wano mpulira obusungu bunzita ngamba oba mpite mu ssimu. Omusajja oyo akola ebyobufere byonna kyokka yeeyita nno mulokole. Akukubira amasimu tagakwata bwakufuula bize n'agikwata n'ateekaawo ayita halo mbuno takuwulira. N'amala n'ajja agamba mitwalo 6 ate yeye mufere. Kale oyo mpita omufere ssebo nze mitwalo 6 baba nnyabo. Kale kati nze nkubuulidde. Ate nkyakuswaza nnyo ate ojja kunnoonya omanyi mumanyira. Kakati Moze nsaba okole bw'oti ogambye yakuwa emitwalo emeka? Mitwalo 4 ne Ivan jamba zimulaga. Mitwalo 4 Ivan naye azimanyi bulungi nazimulaga okukolaga nti ziziro basindika. Kati nsaba okwata emitwalo 4 egy'omukyalo ogimuwe. Kati zegenda okumuwa kati ali kugamba mitwalo 6 kitegeeza bintu ate kubiteeka mu bufere buli agamba nti ndi mufere. Si mufere naye ayinza okuba yalumwa nnyo munna. Mitwalo 6 oyo omwana aba avaawo emitwalo 6. Mupakira kumugjawa mitwalo 6 gyonna. Kale najimulaga Ivan kenyini yamukonekitingako namulaga ndimugamba sente ziziro bazisindise. Mitwalo 4 tujjako emitwalo 3 kali nze nsaba enamba y'omukyalo ogirina? Ngirina. Gwe noonya ssente ozimuteereko? Anti nange kyemugana mu kunoonya ssente zimuteekereko ssente kati yandabanga omufere. Kale tweyanzizza. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni Kadima na Mayanja ni Anko Kabogo Beat Fama
ekintabuli ky'omuziki ekisinga ffe twasalawo okubaweereza okubawa buli kimu n'okubayamba ensonga zonna muziwulidde saidi eri neeno kanfuneyo benfunye mubeere nga muteesanga bwe muteesezza ate tulabe ngeri gye tugendamu olunaku olwaleero kale maama Chris gwoba osooka okugusala webale tuweereza nkadima naye bannaye nkubulire okuba abafere bangi abantu oli omulaba nga yeefuula munnaddiini naye nga mufere bannaye mukyala munange abafere bangi era bagenderere bangi sigadanze maama Chris afumba ekigere mbiriza umeme webale nnyo munaffe maama Chris owafumba ekigere wanji wajigenze gitamwe bale kutuweereza bamikwano nze mama Desire oyo nonga bamuba mukaaga nze olwo babba abiri kyova abakozi bo baaba nze nabeenenya ddala babale tuweereza bamikwano kale naye webale okubanga kwoli mama Desire tusiimidde ddala wanji Kadima namayanja ne anko mwebale kutuweereza wabula abantu bwe batyo Katonda agenda bookya omuliro weerimbika mbalokole ate ng'oli mubbi saawa zino ne ssente ze baakuwa ogamba si zezo bannange mulekerawo vumaganya eddiini y'abalokole nze bamannamwe Namaliga mu katale webale kutuweereza abagigenzi tutamusule bulungi eddiini y'abalokole bagiri bulala bagiri bubi tweyanziza nnyo tweyanzeege munnaffe maama naamwe Namaliga senga Nabuuso osese olemwa babale kutuweereza nange kati wonna omutuufu yaliwa oba ow'omukaaga naye ate oli emitwalo ebiri naye gimu kisago abalokole ankwete kyali mulokole eddiini erina kubeera ku mutima so togikuba bantu erina kubeera ku nniya ku kiddo babale kutuweereza nosenga Nabuuso ekikuba nkimu kale babale nnyo munaffe senga Nabuuso tusobola kubanga tusukako wano nkomawo n'ennyimba zigenda kubeera 12 ezisinga okwokya mulindirire ate kigenda kubeera kijjubi musule bulungi mbeere bulungi mwera